Busozi Nkaawo Kagerekamu bwali butaka bw'Abenvubu oluvannyuma lw'okuva e Ssese. Era nga ku lusozi olwo baasengako n'emmengo zaabwe ze baakozesanga okusira emmere n'eddagala. Mu mwaka gw'1885 Ssekabaka Mwanga yasiima akasozi akaakubeko olubiri lwe, era bw'atyo n'agobawo Abenvubu. Abenvubu bwe badduka badda Mbazzi mu Kyaggwe, emmengo zaabwe ne bazireka ku lusozi okwo. Nga bwe yamaliriza olubiri lwe yali kyajja Ssenge omuliro ne gulwokya. Bwe yaluddamu era ne guluddamu. Mwanga yasalawo asooka asenguka ave mu kifo ekyo, wabula Laddu we yakuba gye yali asengukidde n'atumya omulubaale eyamulagula ng'ekyolerezi kyonna bwe kyali kiva ku mmengo Abenvubu ze baaleka. Kabaka Mwanga yatumya Abenvubu n'abalagira okukokoola olubiri era batwale n'emmengo zaabwe. Ebyo ebyaggwa Mwanga n'akomawo mu lubiri lwe n'atereera Ntende, era n'alagira ekifo ekyo kiyitibwe Mmengo olw'okujjukira ekyolerezi ekyava ku mmengo ziri omwatukomekera ebintu bye ebyali eby'omugaso ennyo. Okubbula mu jjajjaawo obanga mugezi nga bwe yali mu magezi ge.